Tunnatuuka gye tulaga naye ate kankubuulire tetuli we twali. Tetunnatuuka gye tulaga naye ate tetuli we twali. Naye na wano we tuli awakyali wano we tuli kulemerako. Tetunnatuuka gye tulaga naye ate kankubuulire tetuli we twali. Tetunnatuuka gye tulaga naye ate tetuli we twali. Naye na wano we tuli awakyali wano we tuli kulemerako. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Apodetse President Yoweri Kaguta Museveni atenga ye Commander-in-Chief of the Armed Forces twetwogerera atuuse ku mukolo ba officer cadets we bagenda okugraduatingira olunaku olwaleero. Ba officer cadets bano bali 498 era bano babadde nga batrainingibwa ku ttendekero ly'amagye eri esangibwa Kaweweta. Era bano kigambibwa nti bamaze ebbanga nga batrainingibwa mu mwaka guno gw'2025 ne CDF Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba naye atuuse ku mukolo guno nga naye wakubeerawo nga ba officer cadets bano bagenda masono kubanga bamaliriza emisomo gyabwe era nga bano bagraduatinga. Tujukira bulungi nti General Muhoozi Kainerugaba omwezi oguwedde yasindikira obubaka aba officer cadets bano abaali nga balindiridde okugraduatinga nga balindiridde okubanga bamaniriza emisomo gyabwe. General Muhoozi Kainerugaba yagenda maaso n'okubasaba okusigala nga balwanirira nnyabwe Africa awamu n'okubanga balwanirira ensi zaabwe okakasa nti mulimu emirembe n'enkulaakulana. Kati General Muhoozi Kainerugaba ono bubaka yabuwa Major General Keith Katungi eyamukiikirira okuderivalinga obubaka buno eri ba officer cadets bano abaali nga batendekebwa ku ttendekero ly'amagye erya Kaweweta Nakaseke District. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba yagamba nti yakisuubira nti bajja kusigala nga balwanirira nnyabwe Africa, okusigala nga bakuuma amawanga gaabwe mwe bava. Era omukulu yagamba nti aba officer bano abeesiga nti kino bajja kusigala nga bakikola. Ba officer cadets bano bamaze emyezi 9 mirambirira nga ba trainingibwa. Era n'omukulu Major General Katungi naye alina obubaka bwe yawa ba officer cadets bano. Omukulu yagenda maaso n'okubanga bagamba nti basigale nga batendekebwa. Kino kijja kubayamba okubeera ab'amaanyi, babeere abakulembeze abalungi, babeere n'empisa era basigale nga balwanirira interest z'abantu baabwe. Omukulu yagenda maaso n'okubanga agamba nti ekyatandika ng'ekintu ekitono, ekyatandika nga training gye bayiseemu eyo mu Kaweweta awali training school ey'amagye, yabagamba nti ekyatandika nga training entono kijja kufuuka ekyamaanyi. Era omukulu yabasaba okugenda maaso n'okubanga batendeka abantu baabwe. Ate ye 5th Infantry Division Commander naye yagenda maaso n'okuwa amagezi ba officer cadets bano okweyisa obulungi, okukakasa nti bali bulungi, endya yaabwe nnungi. Kino kijja basobozesa okubanga bakulembera bulungi ba officers abalala mu bitundu byabwe mu mawanga gaabwe. Era omukulu yabasaba okusigala nga bakola nnyo okulaba nga bakuuma amawanga gaabwe. Tujukira bulungi nti ba officer cadets bano bava mu mawanga ag'enjawulo era ne bajja okubanga batendekebwa mu ssomero erya BMTS Kaweweta. Era abakulu bano babadde nga bafuna okutendekebwa okw'enjawulo okw'amagye. Era bano wetwogerera balina obukugu. Intake yatandika omwaka guno gw'2025 era ba officer cadets bano bali bafuna okutendekebwa. Abamu bava mu magye aga UPDF era bano bali 328
waliwo abalala 10 abava mu magye aga Tanzania People's Defence Forces ate abalala 4 ne bava mu Somali National Army ate ne mu Central African Republic mwavaayo ba officer cadets 10, Malian Armed Forces mwavaayo oba officer cadets 2 era nga bano bonna babadde nga batendekebwa okulaba nga bafuna obukugu obw'enjawulo nga bano batendekebwa mu ttendekero lino erisangibwa e Kaweeweta. Kati President Yoweri Kaguta Museveni bwe twogerera naye atuuse ku mukolo guno okulaba nga yeetaba ku mukolo guno nga officer cadets bano bagraduatinga ate oluvannyuma baddeyo mu mawanga gaabwe eyo gye baava okulaba nga bakulembera abantu baabwe bulungi awamu n'okukulembera ba officers baabwe mu mawanga gaabwe eyo gye basibuka. Stay tuned and don't forget to subscribe.